agenda lumizibwa oba agenda yita mu kufa okukakkanyizibwa ekyo iyo tuba tugenze mu katale entandise okola mu katale twagwawo mu 14 awo mmenyeko omukono oyinza okunkuba oluli nenkuviira naye sikubika luyi ne mu ba 10 ab'amagye Lubalusewa TV mazima ku mazima Gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka ky'ekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gwowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusange Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 754 5 238 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekerawo okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekerawo okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze. Samuel Gegange tuli ku Lubalusewa TV program nsonga ku nsonga omanyirawo nti ebyemaze okubanga egguka bingi ebitambudde mu ggwanga tujja kuba tubyogerako mu maaso awo naye olunaku lwaleero ansooke n'omukulu ono ate tulabe biki byatuleetedde olunaku lwaleero azze atubuulira bingi era abagoberera puroguramu zaffe ez'enjawulo muze mumulaba kamuba ababuuzeeko twakubanga ate ensonga tuzitambuliza ddala bulungi nnyo nnyini ddala azuwa datoti awangalira wali Dubai webali kubanga ate otugoberera ku mikutu gyonna egyaffe egya Lubalusewa TV sibubuuza kuba tulaba era nga bulijjo amanya Sezzigo Ronald Sezzigo lwawuddiwulira pozi babidirayo anti era mwasinda bikandi mu bwomu battira Lugave abulugave bangi anti era Sezzigo wali oliwuliddeko ati abaana b'ennaku zo bakweka amannya sirikyusangako naye nagezaako ddikyusa katonsembe mu kiraasi kitegeeza lyanjawulo naye musajjako bannange kitegeeza lyanjawulo lindako erinnya lwe waaga olikyuse abaana baali banjerega abampita muzigo ngamba maama erinnya simanyi gye mwalijja naye abaana balintamizza kati bwewayagala oddikyusaamu Katansembe amagezi ne gagenda kugambye Katansembe kati bwe wali lemezaako oli mugezi era ebinvaamu era byamakulu buuza abatulaba mbabanza obabuuza ensonga endeese ndudde nga mpulira omukulembeze w'eggwanga ayogera ku ekyenguzi enguzi bagikoze batya ogijjawo nzira eddagala lyendeese eddagala lyendeese yakugjawo nguzi eddagala ate enguzi bazijjawo naddagala project yetugenda oteekawo mwe baani project abayiziza ogozesa engeri gy'otandisemu sinnagitegeera gye mugenda oteekawo nga baani anti era naye abiraba takufolowinga andaba kitegeeza ebigambo bye ngendo mugamba naye ajja kuba abijjamu amakulu oba ye mu kusangibwawo yasangibwawo ejje lya mirundi emeka abangereza lye bateekerawo poliisi n'amagye kati ffe tugenda teekawo eryokumeka eryokusatu naye ng'endowooza egenda va mu nze
naye atajja gitwala. Era kwe tugenda okujjawo simanye ebbula ly'emirimu byonogera bijjamu. Anti era bwe tuteekawo pulojekiti kitegeeza gw'obaawo n'omwana omuweredde akomye mu senior 2 senior 3 kitegeeza bagenda mu ssomero liri kaate be bagenda ovaayo ate bakomewo mu bantu baweereze eggwanga. Era pulojekiti nagituumye erinnya pulojekiti M47 gy'emyaka gy'afugidde Uganda. Pulojekiti ki? M7 47. Era waba tuwuliriza obanga atulaba ku byonna pulojekiti egenda kukola ki? Nsi sinnakitegeera. Egenda kuleeta magye, egenda kuleeta ssomero. Essomero eryo ligenda kuba under military. Nga lisomesa ki? Ndowooza ey'abantu nga gwe poliisi wejja okukukwata. Poliisi egenda kuba tekyajja mu bantu. Kubanga poliisi abantu bagikyaye. Era ekyo ekitongole kigenda kuba nga kituukira wa mukulembeze. Naye muntu anti era ebigambo byogera biri ebyo omusajja ow'eruwere bali bamuyita Jesus nga mpulira yayita Yesu. Naye Yesu oyo ekyasinga okumumalamu amaanyi bamutuusa mu kaguli k'omulamuzi. Ate Yesu teyavaawo n'afuuka omuntu owa bulijjo. Nze seeyita era nze ndowooza nnyo okusinga. Era eby'amaanyi gyo nabadde ensaawe ewaka ndowooza olaba kitegeeza muto gwe nnina okukozesa. Eby'amaanyi sibisobola. Linako leka mabavu olusolo lwagize bwe ruti. Gyo abadde osaawa amabavu ne gajja togalaba kati ne galeeta amabwa. Kitegeeza nti eby'amaanyi si by'olina kukola. Ebyo byawo bwongo. Tulina kukulembera nsi. Tutegeera. Era mukulembeze w'eggwanga nsaba nga tannalayira essomero lino aliggulewo oba si ddiggulawo ajja ddiggula akitongoze. Kambuze mu katono Sezzigo onywa omwenge tonywa kwagizuganye ebigambo bino byayogera. Era omunyi w'omwenge tasobola vaamu bigambo bituufu. Era oba okitegedde nti oyo mutamiivu ate avaamu ebyamakulu. Oba togamba nti poliisi ejja kuba tekkwata tejja nga militale yejja. Bano abaana kale kambayita abaana oba kankikulambululire bulungi. Lwaki ngituumye pulojekiti nti Pulezidenti Museveni oba nsaba akole essomero. Mama gwogeno dikola. Oyaga yaba alikola. Yaba akola essomero. Wabula buli munnayuganda yenna oba buli muzadde alina okuwaayo abaana bameka? 2. Bwe manyina 2 ng'amala bange mbawaayo. Anti era bagenda kuba bakolera gavumenti ate nawe ogenda ganyirwamu otya. Nti omwana oyo waatandika okukola ng'avudde eri nti bamusiibudde amaliriza emisomo gye azze mu gavumenti okukola. Gwe ku akawunti yo kulina okuba nga kutonyebwako emitwalo ameka buli mwana akuteekako emitwalo 10. Era akawunti eyo omwana mugenda wali osayininga okuyingira essomero. Akawunti y'omukadde ebaako oba ey'omuzadde yenna. Tugenda kujjawo ebbula ly'emirimu. Abazadde bano bambi baganyirwe ne mu baana baabwe. Baganyirwe mu baana baabwe. Kati seezo bagenda zifuna batya? Ate bazifuna batya ziyita ku akawunti. Ngamba bali abaana bagenda babakola ki baliko bazifuna? Bagenda kuba nga bakolera gavumenti. Buli sekita yonna eri mu Uganda. Kati tuba tujjayo bano ab'ebibogwe simanya bandowooza genda ku gundi ku biiki bano abali mu palamenti. Kitegeeza simanyi oba osobola otegeera nga bwe kino kyakulabikidde wekifunye otya? Tekyandabikidde. Ensi baatusindika kulowooza. Baatusindika kulowooza. Olina olowooza ennyo. Kikyogatta ku nsi. Ontegeera oba onfuna bulungi? Kati gwe walowoozezza nnyo nange ekyo kijja otukolera. Saakirowoozezza. Wabula ndudde nga nkifumiitiriza. Okulowooza ekizizo kiwuma byanjawulo n'okufumiitiriza. Nga ndaba
omukulembeze agamba ebbula ly'emirimu ndaba nange empeerera naye mpeerera gafula nina owa siniyafu nina owa siniyattu kawala kali mu siniyattu mulenzi ali mu siniyafu naye mpeerera just ntino kye twasangawo tugenda bate tubaweerera ogenda kuba oweerera naye w'olemererwa enfunda y'ensawo ontegeera gye nzijja nti omwana alemereddwa bw'ate simanya mutwale mu kkoosa musindike mu ssomero eri naye ate n'ekyenjawulo kye tugenda okufuna kiikino omwana avibuto nga amanyi ekiddako okwerwanako afunye obuzibu ng'osooka olwanako kasolo gurupu bazze n'erinnya eryo saagala tuddamu ddiwulira kasolo gurupu era kyensaba omukulembeze ateekewo essomero kasolo gurupu yali enzisi awo kwerujja awo wansi omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava eBombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. osooka olwanako kasolo gurupu bazze n'erinnya eryo saagala tuddamu ddiwulira kasolo gurupu era kyensaba omukulembeze ateekewo essomero kasolo gurupu yali enzisi awo kwerujja awo wansi mbayitamu era erinnya eryo ntogulamu ngulabye bakuba ki mwana yakwata jjinja kale natya nalowooza ebintu bimeka 3 omusaayi mu ngalo eruzira emyaka 7 okuwaŋŋanguka ku kyalo wali ogenda mukola nali mumazi omunyoola naye natya ebintu bimeka omusaayi mu ngalo ruzira emyaka 7 tebajja kukwata gwe tojja kulipootinga mbu ate nasse babbi oba nasse batemu ekyozo omwana we yawonera ologenda munyoolerawo era nali mala okunyoola ono nenyoola ne munne era ono yali alannamye bwati nga mutaddemu egunde vivi amugamba munkubira kikyogala temummanyi nze abadde adde ewaka naye nga abatula balowooza bayaye bagala kubba abalwana byabwe nga baneeremeddwa asooka ye wali omunyooledde nali mukutte bwe nti nga nkaba ngalanamye n'okulannama era yakwata munne n'agamba wali osobola okukoosa obwangu buno n'omumala n'oli si ndeka naawe twali badde babi naye kino message oba egende buli muzadde yenna nange maama wange yakakiŋŋamba recently naŋŋamba wali oyagala nnyo okulwana wali okuliddemu omutima ogw'ekijaasi kuba nali njagala nnyo beera ow'amagye asinga naye mukadde yaŋŋamba mbadde manyi omusawo yanziba kubanga era ku kiwundu kino yali amanyi nazzeemu okulwana nanga nagenda ku musawo ki ab'ekinnansi mama we yagendayo era namenyeka mukono era ebyamagye nali nsayininze 27 kuba nali nvuddeyo ku ssomero nali nsayininze njagala yingira magye era ne koligi wange omu yayingira awo ebyo ne bivaawo kati mama yagendayo ng'agenze kukuloga yagenda bakakkanye omwana bakukakkanya ng'omuzadde
omuzadde kikkakatako okufa ku mwana wo olaba nga omwana mubbi kuva buto kitegeeza omwana wo zzo omukola ki omufollowing noga omwana omutambulirako omwana oyo aleme kubanga kuba nti nkunyonyola entya ng'omuzadde aleka kuwagguukako si kuwagguuka kitegeeza omwana oyo ayinza okukola ensobi ate naawe omuzadde n'ogenderamu era nabamba nenyanya abazadde olaba kati n'okufa n'omwana asobola okukutta olwokuba yakula talina kyatyabwe era omusawo yamugamba nti agenda lumizibwa oba agenda yita mu kufa okukakkanyizibwa ekyo era tuba tugenze mu katale entandise okukola mu katale twagwawo mu 14 awo omenyeko omukono oyinza okunkuba oluyi nenkuviira naye sikubika luyi ne muba 10 abamagye wano nga tunatuuka mu kulonda manye embozi tulandaga munda ndagge okuleetera kiri bankolera ssanku bansanga ndina omukyala tudda waka zigenda ziyingira 6 awo mukyala asiika chips era omanye essaawa zaabwe awo ku stage awo era wenjiribira abamagye ne bansalako nagaana okudduka kunze ate nze atalina musango ne bajja ne baŋŋamba gwe nali nkutene mu nsawo bwe ntunyumya kumbe nze mbalaba gwe ovimba ki kunze afanda ate waliwo obuzibu era bwe nenjire bwe nti emikono kunze oba waliwo obuzibu bakole ki bansonyiwe kati laba olime luseerera ndi mu nsi yange nkutegeera owamagye yanjira ati nankaba konze ng'onkoze bubi bwotyo ng'onkoze bubi nga ndi n'omukyala ng'onkoze bubi kyava agamba ayita banne halo buno ajema banteeke kabangali balina kigundi jafanga bagipakinze wali waliwo patulo ne bawera 2 konzi temujja kuntwanga temumbulidde musango gwenkoze ne bawera 3 ne bawera 4 ne bawera 5 ne bawera 6 ne bankolera nga bankoledde essanku kyova abo bawulira abasiba bafiiridde mu makomera baba amutulugunya wano era nafuba nnyo omuyankuba ekigala wano eno omutwe tebagu omulala nampisaako buutu wano era nfunamu n'obuzibu wano eno nfunamu pain simanyi sigenda nko mu ddwaliro naye nafunamu pain naye mu luvannyuma bagamba omusirikale we yajja mayinja owa poliisi ow'ebyambalo aŋŋamba mutabani kakkana ajja kutta genda ku poliisi ojja vaayo ne mugamba nabo balina omusaayi singa mbadde mutemu singa bonna bafu baana bo baali bamanyi sanko gye bakoze ngenda vaawo nga ntonya nti era ka vidiyo we baba bakalaba yenze gwe baayagala okutulugunya obubi naye singa nayina ekintu kyonna ekisi singa bonna embuto zaali njulifu kino nkyogera ndi mu maaso ga kamera kubanga omukyala baamukuba oluyi era eriiso ne bakuba omukyala wo ng'olaba anti awe nali mmenkedde era omu nali okugulu kuno nayuza kyambalo okugulu kuno nali ngenda kukumenya ow'amagye baana babuuza munkubira ki ndi ku kolansi nzira waka bantyoboola nawuliramu banga akasajja akageri kali maama ke yakugererako ku musawo n'okkakkanamu nekiri maama yakutaasa ekimanyi nozuukuka kyewatondebwa oba kyewali olina okuba obutemu tebabuyiga buyizi ozaalibwa oli mutemu naye basobola okikulemesa ne bakikuggyako nze n'enkoko sisobola gisala butiitizi bwe banteekamu era sisalanga ku nkoko
sisalanga ku nkoko siyiwa okay musaayi. tuddeyo katono nnyo wali eri ku ssomero liri. Essomero eryo tolaba nti ate bwe banagenda batraininga mu baana bano bakasolo group tebafuuka ekizibu. Eyo asset egenda kuba ya gavumenti. Ensi zonna tulowooze ng'ensi bw'etambula. Tuli mabega nnyo. Era endowooza y'Abannayuganda most numbered bali mabega ne bino byonna bye tulimu. Tuli mabega nnyo. Katulowooze ensi nga bw'ekola ki. Ensi zonna zirina projects. Okay. Kati naliko e Dubai. Wagendako ebweru? Okuba ku kyekeza obudda tuli ne Sekadama. Nze nali sigenze kuba kyeyo. Kubanga era nava wano. Era kamuwogo era nali manyi bwe bakanoonya. Bali bafaanana batya, balowooza batya. Wali ogenze kulaba ebo? Bafaanana batya, balowooza batya. Era bye nali njagala, bye nali nzijja eri, bye nali ndeeseemu. Naffe tulowooze nga olina bye wakoppako e Dubai? Gana amazzi agatambula agayimba. Nkugambye ate agayimba just ebifaananyi. Ninakoppayo endowooza zaabwe. Ndowooza ki? N'ebifaananyi byo omuntu bw'afaanana oba bw'alina okulabika nga bw'alowooza. Era natunula bwe ngamba. Nalwana nnyo n'okusinkana omukulembeze kuba nayo investor gwe nali nfunye kuba bagamba ofuna investor otuukira mu State House. Mukulembeze wa Dubai wamulabako? Makitumu yali alabika. Ngamba wa na Uganda. Naye wamulaba? Nali njagala okufunayo investor. Era nali mufunye. Naye nga bw'oleetwa investor otuukira mu State House nti oleese okulaakulanya eggwanga. Kitegeeza balina okuba balina kye bakola ki kye bakuwaayo. Kati abeeyungu oyogera nabo olulimi ki? Ate bano twogera lulimi ki? Luganda. Abeeri balutegeera? Oluzungu nasomako. Ate oluzungu just beera smart in mind. Okay. Osobola okutegeeragana n'omuntu oba okuwisparinga n'omuntu gwokola ki kyonna kyoyagala. N'oluzungu sigenda mu masomero nti soma nnyo genda kutikkira. Entegeera y'omuntu just ku ssomero tugendayo kuyiga luzungu na kubala. Naye amagezi omuntu azaalibwa nago. Akuva buto nange nemanyi ndi mukujjukujju. Naye tulina oteekawo oba omukulembeze nsaba era akavidiyo aba akalabye essomero nga tannalayira. Obyagala bifo kulayira? Akiteeke mu ndowooza nga tannalayira. Okendeeza ebbula ly'emirimu, enguzi. Kati eryo essomero erigenda okuggulwawo oba erinaakolebwa oba erigenda okukolebwa kubanga era mmanyi agenda ddikola. Gwe muna olina brief? Kiyina. Tube n'eggye lya mirundi emeka nti okuyita ku bano kati olina eggye lya mirundi ebiri kitegeeza woyita ku poliisi. Kati poliisi amagye galina kujja ku last. Naye gwe okugamba nti no simanyi tugenda kulonda amagye ne geetooloola ensi. Tokyagala. Ez'emmundu buli wogirabako bw'oti obulamu bwo bwesalako. Kitiisa kubanga omanyi kitta. Nawulirako emboozi, saawulira mboozi wabula naliwo. Oba gwali mwaka ki? Myaka giyiseewo nga ozanga nga 7. Akaana kaali kato bwe kati. Bwalwana ne mukato kanaako wali eri twali awo mu maggwa awo wansi. Maggwa yewa? Wansi maggwa. Kapaati kali awo wansi. Akaana ne kayita omusirikale bano ab'egundi bano abakuuma omukulembeze babayita batya? SFC. Eka musirikale jangu okuboona essasi afe tufu. N'omusirikale kyamunyiga banga bbe ekifaananyi kyabwe kyakutta. Kyamunyiga n'agenda akoona ku munne kubanga nze namufollowinga ne muteekako endowooza.
kyamufuluwe n'agenda akona ku munne yali Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti kyandaliyazi otutuukako wamma gwe ne bikuggwako kati gwowe ebbaala loogi duuka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde sitooka empya omunayuganda waakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindeke ki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752 823 4 noti yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze. Oluvannyuma lw'okizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafuliyumu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gw'abadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 965 lubaluseewa TV mazima ku mazima magwa kapaati kali awo wansi akaana ne kayita omusirikale bano abegundi bana bakuuma omukulembeze babayita batya SFC eka musirikale jangu okubona essasa afe tufu n'omusirikale kyamunyiga banga bbe ekifaananyi kyabwe kyakutta kyamunyiga n'agenda akoona ku munne kubanga nze namufolowinga ne muteekako endowooza kyamufolowe n'agenda akoona ku munne yali anyoka sigala n'agamba kaana kali n'ayogera mu Luswayiri kaana kali kye kaŋŋambye naye yakkakkana bw'ati n'atunuulira akaana golowooza yafunamu ndowooza ki kitegeeza bbe ekifaananyi kyabwe kyakutta kati oli buli w'omulabako owula kyoyagala okugjawo ekyo kyenjagala okugjawo ate nabo bennyini oba omukulembeze oba abakulu abandaba nabo bayinza okukiraba nga kituufu amagi gabeere ku gundi ku nsalo na mu barracks poliisi ng'ekwataganyizwa ku byampapula oba patrollinga bitundu banga poliisi epatrollinga bitundu bani abafunyi ababenje bani abagize bani okitegeera naye nga tetuuka ku ground etuuka ku ground naye ng'etyayo bano project M project M47 nti eno egenda kuba etwala amawulire ow'omukulembeze nti gwejjako wooda naye poliisi ate tutuuka wa mukulembeze ate yetulugunya abantu kati nze banzijjako mwana ekyekumi kyange naye nali ngenda gulamu bitabo bya mwana kakitegeeza ono amanye endowooza y'abantu ye tajja kutunuulira ssente kubanga olwedde omusaala gwe agufuna mu bujjuvu naye n'owa poliisi agufuna mu bujjuvu ate natulugunya abantu banzijjako ekyekumi kyange ensuzeeyo basumbuye obwongo bwange ekyekumi nali ngenda kiguliramu baana bitabo kati obukyayi obulaba nze bwe nabuteeka ku poliisi kitegeeza bwe ndaba kuwa poliisi yenna ne wemusanga bamuttira awo I just pass bano abaafuna akabenje abapoliisi bano abaali bawerekeraawo gundi honorable ki simanya president ki wabawulirako akabenje ababooda baafa balaba oba abapoliisi baafa nga ababooda babatunudde omanye ebigambo byebabagamba nammwe kamufe mulabe okufa ekuluma naffe mutukuba emiggo ne mututta kati tebayogera mu bubi awo si bubi lwakuba baakola bubi obutabayamba batwala mu ddwaliro kati awo omuntu oba omuwadde ekyokuyiga nti abannaye abantu betulugunya si babi basevinze obulamu bwaffe naye ate bw'omuleka n'afa ate gwe aba afuuse omusiru
amulese okufa olita abatayize olidde buli omu alina okufa katono nnyo tuddeko wali e Dubai investor ki kyamukulemesa omuleeta afunamu emigundi awo firimu wafunamu firimu nafunamu firimu awo bankaba bankwata bakwata ibwe nga nfuluma era ebyeri emboozi yeeri ate bakwatira ki era ng'omunoonyi wa ssente bw'abeera bansibayo emyezi 5 eyo Dubai naye basiba n'okunsibira e Uganda kale kaŋŋambe okunsibira Uganda emyezi 5 onsibira e Dubai emyaka 2 mulya bulungi mwebaka bulungi emmere twali tulyanga kale nga wano ogamba tulidde ku tiiki ogenze ku tiiki abasibe beeri ate n'amazzi nga gwokya nasulanga katanda twasulanga mu luumu 4 buddeeka kamu nino kamu nga buli ngabula wa prison break eyo film kuba nange nalaba era nga bwolaba prison break era ne sowaani ze bayina ezo ez'ekyuma zetwalirangako wano bateekawo saladi wali muceere wano nkoko wano yogati abasibe of course nga nemmere gyolya omugundi omusawo abeerawo wali alawo oba ntuufu ate twekalakaasa nako okulya ebyo okulya omuceere n'enkoko buli lunaku nga mugamba ki tubikooye musibe omu omugagga n'avaayo n'agamba ennaku 3 buli omu ng'atumye mu supermarket kyayagala lwaki wavaayo ku mirembe gye wayina eyo ekibonerezo kyali kiweddeko bansibayo emyezi gyali gyawera 5 baali bakuvunana ki nali nteme katabo kati eyo emboozi gwe tojja gitegeera akatabo ke kaliwa passport eyo emboozi yange wayo toyaga abantu bagitegeere era bonna babimanyi era buli atambuddeko nga gundi ekkomera lye basibiramu nani esika embuga nalibeeramu emyezi 4 awo ku kisaawe bali kusibirawo ku kisaawe bansibira ku kisaawe ne banzijawo for ice scan nemalayo mu international jail nemalayo wiiki 2 obulamu bwakutoba kiki wayiga e Dubai eyo kyolaba ffe kyetwetaagamu wano okubo omunankwata obulungi omukulembeze bwampita ku puroguramu gye njogedde oyagala okukwata obulungi ssebo anti era nina okumanya okwenjawulo ate byomanyi byemmanyi kati kino kyemmanyi kigasa ggwanga era n'omukulembeze mukudda kwe Mungu waliba amukkiriza ng'amujjuludde era mukudda era ajja kuddamu eri essomero kubanga era yajja okuba director waalyo omukulembeze president ate mukulembeze ekigulu president wo agenda kola ki mukulembeze ekigulu president wo sina kitegeera kyongana bw'anaaba avuddeyo ng'akomyewo anti mu nsi kyoteekateeka era kyekikuzza oba tolina kyoteeseteese kwe kulwawo okudda ku nsi nakunyumiza mu mboozi eri nti abali eri bagala okudda eno abali eno teri ayagala kugenda eri banga yavaayo tamanyiiyo w'otuuka wano memory etandika butandisi ezimbibwa buzimbibwa tosobola mmanya nti wali obaddewo entegeera ng'ogaziyiza ennyo obwongo oli mwana yafaanana kojjaawe gundi omwana yafaanana taata we gundi oba okomyewo ntegedde kati addamu eri essomero kitegeeza asobola okuzimbibwa n'addamu n'afuuka omuki olw'enteekateeka gye yakola ki gye yalekawo oba tolese mufaliso tojja kugusangawo buno obulamu bwonna bwe tutambuliramu twabutambuliramu dda tobonaabona bw'ate oli simanya ate ntunda manda ate ntunda ki w'osangayo basena kazambi nga lyekkubo ly'olina okuyitamu sena pa period naye nga gwe tageti y'omanyi eri mu maaso tojja bbuukawo era baganda balina ebigambo oba engereesi oba ebigambo bye bakozesanga ekikula amangu kikola ki kifa mangu kati gw'onoopapira kiri
nga wano toyiseewo ng'olw'okuba oyagala kiri ekiri mu maaso tojja tuuka. Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka, ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo. Anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu. Tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna, ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo. Tuyina ennyumba eza buli kika. Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda, ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati, ate mmwe kyasalidde mu ntamu. Tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko. Ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tuyina kye tuyita bata. Gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba, ekyo ate tukikolerako ddala. Ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka, tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga. Eddagala walizudde dda. Ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati, oba tukubire ku nnamba y'essimu 07-05-242-856. Simbwa Motors and Properties Limited, twajja kubawonya bafere. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo, kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere, ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tuyina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo, gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati, awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu 07-4-4-39-36 oba 07-7-2-6-39-36. The Place, a home far away from home. Manyi eri mu maaso tojja bbuukawo. Era Baganda balina ebigambo oba Engereza oba ebigambo bye bakozesanga, ekikula amangu kikola ki? Kifa mangu. Kati gw'ona opapira kiri nga wano toyiseewo ng'olw'okuba oyagala kiri ekiri mu maaso tojja tuuka, era tosobola wangaala nakyo. Wabula kye tulina okulowooza nti tulowooze nga bwe tulina okulowooza, so tetulowooza nga bwe tutalina kulowooza. Eyo ensi bw'erina okutambula. Okay. Kati nga tuwumbawumba, Dubai wamala emyaka emeka? Amala emyaka 3. Nze nagendayo dda, nagendayo 2012 nenvayo 2015. Wavaayo nga bwe wagenda? Yemmwe bwe tuyinza olowoozaako nti Dubai yakusala? Osobola okwogera bw'otyo kubanga era sibiinaawo, naye nali nafunayo ekyo kye nali nafunayo. Nafunayo engulakaawo kiroole. Bulamu era nebwe ebya sente ola twala byogerako manya bannayo kyakusala ekyo. Tekyansala kubanga era oli nga tonnayogera kyakusala gwe yasigala wano wakola ki? Kubanga nze era already nze step mba nakola ki? Nakusingako. Nze gwoliko gwoyabye otyo. Anti gwambuuzizza kubanga era bagiraawo mbu simanyi nze yasigala wano nyina kaki? Gikyansala gwe wali wantuma ki? Okay. Mbuuzizza mbubi badde nasiira kireeta mubikozesa nnyo. Kyamusaze kyamusaze gwe kyakakusala emeka bw'olina ki? Tolina ssuubi akakuddayo okola ki? wakati obusiru amagezi amatono ge wakozesa ng'omugenzi n'ekyobusiru nakyo osobola okiteekako. naye kati saazi oyinza okuddayo nga amagezi gaago project solar zoyagala n'okukola. Ekyantwala oba ekyantwala luli kale ate kyekino kyennyonnyonnyola essaawa zino. Gala amagezi olwo yagawa Dubai nagajja eri kuŋŋaanyayo kiri
bami naffe otuleetere. Era kyembalage saawa project buli muzadde ajja kuba afuna emitwalo 200. Ajja kuba afunamu emitwalo ameka? Kitegeeza buli mwana agenda mubamu wowaayo abaana 2 emitwalo 4. Mitwalo 2 omu 10. Omu 10. Saga tuteeke nnyo baana ku gundi naye abuleko keneke yeekolera. Kyeza gwe obasaliddewo. Era ekyo omukulembeze nsaba akiwulirize. Nti nawe oba ng'oli muzadde wa mwana oba oli mukazi gwe oba olinawo akayumba egye 10 oba olinayo abaana 2 kitegeeza gye emitwalo ameka? Era oba olina kyogattirako ate n'omwana ono kubanga era omwana asobola omala omwaka nga talina kakuwadde. Nyate olwo bagenda kuba babawa ate n'omwana era omanya nti ono avaawo naddayo kubanga tuli mu 220 emeka 226 okutuuka mu 250 abali baawo tujja kuba mu bukadde 100 kyogamba obukadde bwe 100 nga tebulina mirimu gwe ne bakutegeera nti osuzizza obukadde 20 mu nnyumba gwe bagendekeeramu oli mufu kubanga ebbula ly'emirimu lijja kuba weeriri bangi basomye tebalina mirimu ate tuzaala mu 250 tulina okuba mu bukadde 100. Kati kitegeeza utakitemera kati ddagala ssaawa zino kati enguzi bagirya kaati kati ate gwe ŋŋambe ate omukulembeze yataddewo akanoonyereza enguzi n'oddira ku gundi ku TV ennamba eno w'osanga ali enguzi kati nkukubire mwe bennyini mumanyi abali enguzi kati nze oweeno wansi nkube essimu era naseka bweni ne ŋŋamba kya bussiru. Kati ate gwe bakutte wakumpanyiza obuwumbi 5 azze okukukwata naye koliigiwo kitegeeza jagamba owaayi nalidde 5 nekwata 3 2 kwata akamu 2 twabuga obuna twabugabanye. Naye kino ekitongole kankiyita ekitongole lwakubanza njiyita project era sa project egenda kuba etuukirira omukulembeze ate nga asset ya gavumenti bavudde wansi ng'omwana bamuguroominga babakyogera bwe batyo bamuguroominga eno asset eba ya gavumenti ebula yatulaba gundi kale kankugambe tulaba ku firimu biki machines asset nti oyo musirikale wa gavumenti project ya gavumenti buli kimu bano abaana bagenda kuba batendeke mu nsi ez'enjawulo aveeyo ajjoba nti bamuwadde ewakiso nti gwogenda kulembera gundi yewakiso project bweti gwogenda kulembera gundi bweti tujja kujjawo ne bino ebyekisirusiru mbomu member wa parliament bamuwadde obuwumbi 10 simanya obukadde 10 simanya biki tozaagala ezo sente baziba bazibasasula ku ki ndowooza ki gye bagasse ku nsi zaaki bateesa ki kati ki kyebakuteeseza gwe bateeseza enguudo ziriwa omusolo guveewo ziriwa enguudo ziriwa ng'okutuuka e Kampala okwatibwa jjaamu mayiro 12 otwala muntu mulina ssente muloka muguze nnyingi si ssente wabula abantu gye beekoma okweyongera obungi nayo gavumenti olina okubateekera kati yeno enteekera gyeteekera gyendeese okuggyawo ebbula ly'emirimu obuli bw'enguzi obumenyi bw'amateeka omuvubuka akeera ku makya n'agamba kankuttemu kitegeeza we naateega wali eri ne mujjako olusimaati ne ndutwala nja kufunamu ssente kitegeeza obumenyi bw'amateeka nabwo bugenda kukendera oba okuvaawo tojja gaana genda mu ssomero lya gavumenti oba pulojekiti ya gavumenti nga bagenda kusasula omusaala mugenda kuba mulya bulungi banga njagala essomero eryo nga lyerisinga mu East Africa obulungi bw'olyagala bwendyagala nga lisomesa ki si nsoma eno eya bulijjo wabula ligenda ejipiri ne Rabongo wabula bigenda kuba lisomesa saaya oba obuyiiya ng'ensi bwetambula tekinologiya ng'ensi bwetambula n'akanyama weyinamu ku ŋŋumi era abaana bagenda kuba erese
kugambye ligenda kuba under military. Kati kankutwaleko ng'ekyankwanzi. Ekyankwanzi abaana abasomera ekyankwanzi. Bakeera ku makya ne badduka ne bakola training n'abasirikale. Naye nga baana basomero. Era otwalayo omwana. Nala nga bali bagenda kuntwala eddalu nga linsusseeko. Otwalayo omwana era akomawo n'akamunyeera akafukamirira. Nze naye memu abatolooza ebitulusi temuzaala. Naye nawudde ogamba olina abaana. Okulowooza kutya? Engeri gy'olowooza okuma nti olabikirwa ebintu ebisinga. Ekyokuzaala era buli kitonde ekizaalibwa kizaala. Nga bafaaza tebazaala. Ndowooza yaabwe. Naye gwe ajja kukwata gavumenti ono omwana wange abaana abakulira mu. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. Ngensi bwetambula akanyama weramu ku ngumi era abaana bagenda kuba erese kugambye ligenda kuba under military. Kati kankutwaleko ng'ekyankwanzi abaana abasomera ekyankwanzi bakeera ku makya ne badduka ne bakola training n'abasirikale naye nga baana basomero. Era otwalayo omwana nala nga bali bagenda kuntwala eddalu nga linsusseeko. Otwalayo omwana era akomawo n'akamunyeera akafukamirira. Nze naye memu abatolooza ebitulusi temuzaala. Naye nawudde ogamba olina abaana. Okulowooza kutya?
ngeri gy'olowooza okuma nti olabikirwa ebintu ebisinga. Ekyokuzaala era buli kitonde ekizaalibwa kizaala. Nga bafaaza tebazaala. Ndowooza yaabwe. Naye gwe ajja kukwata gambe nti ono omwana wange, abaana abakulira mu bigo baba babo. Zinina nange ninayo taata wange. Father. Mukiibi. Kyoga ntalina baana. Gw'omanyereze mu mayisi mu. Anti eyo just ndowooza yammwe ebyo. Teri muntu atayagala kuzaala kasaba nga yeetaaga okuzaala. Naye abasinga kalinga ekiri ku nnamba esinga abavubuka batya buvunaanyizibwa. Nayinza obuvunaanyizibwa bwankeera myaka 14 nali nkwata akaveera. Nti nali ndabirira maama wange. Kati wosoma ddi? Ebyokusoma. Kusoma kutya. Okusobola okugenda mu P1 ogenda mu nasale. Nabisoma. Yes, I didn't graduate. Oba I'm not a graduate. You're not a graduate. Okay. Kale, sibula abatulaba. Tulaba ate tunaddirako program eneddako wano. Kano ka video kangambe nti ke kasembyeyo. Ate buddamu okubaako nekyoyiiza. Okujjako nga bampise buyisi. Nagamba nkola bu video busatu. Sinoonya ffe mu bantu kuntegeera. Ne batwale ebyange. Tugeze mbaddenira omukulembeze bw'alayira ensonga yeeno n'atagiteeka mu mugundi ogenda kukolawo ki? Ffe tufiirwe bannayuganda. Era bamufiiriddwa. Bamufiiriddwa. Naye waanaakiwulira kijja mukwatako. Kubanga ate anajjawo atya obumenyi bw'amateeka. Kalinange nzadde ekkubo. Nzadde n'endaba emitwalo 22 nga mpadde abaana bange gijja. Tugerezeeko. Tulowooze ng'ensi bw'etambula. Uganda tuli mabega nnyo. Olaba kino? Bu smart. Nagende Dubai 2012. Omwana w'emyaka 4 alina smart. Fawulizaade zinakujja. Era nange nalina iPhone 4. iPhone 4 nagikwatako, iPhone 5 nengikwatako. Wali nno mu kantu. Era bintu gira ne Uganda tuli mabega nnyo. Ndowooza mu nkulaakulana tuli mabega nnyo. Emyaka 10 emabega. Emyaka 10 tuli mabega nnyo. Tukoze tutya okuddako eno? Just tulowooze nga bwe tulina okulowooza. Ate tujjemu ne kino nti buli muntu ali ku lulwe. Bwe tunaayawukana tujja fuuka bali abaasooka. Okay. Abaasooka baayawukana. Buli omu ng'ali ku lulwe. Era yabazikiriza. Oba otegeera ekigambo kye ntegeeza. Wabula buli omu tobuuza muntu nkuwa obuyambi. Wabula mugambe owaayi weetaaga ku buyambi bwange yaakuddemu. Tineddoba yes. Oba nedda oba. Naye buli omu anaabeera ku lulwe. Ndi ku lwange owaayi. Buli omu alina olubimbi lwe. Buli omu alina olubimbi lwe. Ensi tesobola kulaakulana. Kati ekyenkugamba Uganda tuli mabega nnyo. Tulabigana. Myaka 10. Naye kasa tunalowooza nga bwe tulina olowooza. Ensi ejja ttambula. Okay, sibula abatulaba. Kansubire kano ka video akasembyeyo. Naye nsaba omukulembeze w'eggwanga ekiwundu tukivumbevumbe oba tukijjewo tukiwonye. Bumenyi bw'amateeka, buli bw'enguzi, ebbula ly'emirimu. Teekawo pulojekiti nga buli munnayuganda aganyulwa mu nsi ye. N'ensi ekulaakulane. Oba oliawo tugende ne mu maaso. Agisamuel Gemanya olunaku lwali bwe tutambudde tetujja kusukka wano. Producer Memo yabadde mu nsonga. Omukulu ategeezezza byonna nga birina okutambula. Baaba nze nkusiibudde oyinza obutaddamu kundaba mu katebeko.
neze isomero ejja kudda kasate tebatuukiriza bino mbanyina okunoonya era bagina kukubira gwe nali nga bikunamba y'essimu sinoonya femu era bwe baba banjagala balina kukubira gwe nenza ate mbanyina okunoonya kuba tetuyinza kufiirwa era butambulira baŋŋamba naye bwera baba banneetaaze balina nnoonya gwe kati gwe alina okunoonya nsi wabula nze ngenda kunoonya tuyanza mpola amabavu kale bana banaaba bakkubidde kale amiina akuuma atakuumira mpeera nze aje Samuel tubale tukyali ku kamera ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.